Bano be batuuze ku kyalo Galatia mu disitulikiti y'e Mpigi abalumba ekitebe ky'obulabirizi bw'e nga baagala ekkanisa bawe ebyapa byabwe baludde nga babanja. Abatuuze balinze okumala essaawa eziwera, abamu ne batuuka n'okusumagira nga balindiridde abakulembeze b'obulabirizi bw'e oba kwasa ebyapa. Everybody is settled. Agreed? Tokkiriza muntu kugamba kandabeko. Tokkiriza muntu kugamba kanyambeko. Oluvanyuma kuya ekitongole ky'ekkanisa ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'obulabirizi bw'e Twesijje Julius azze ne fayiro omwabadde ebyapa era bw'atyo n'ateeka okugabira abatuuze ebyapa byaludde nga babanja. Kino kiwadde abatuuze essanyu ery'amaanyi nga bagamba nti kati bafuuse batuuze batuufu. Katufunye ekyapa awo buwedde n'obugagga tutandise kuba twewola akasente banka ebadde tuli kubi naye kati mpulira tunyega ahead. Abatuuze bano badde bamaze ebbanga nga basuka omugwa n'ekkanisa ng'eyagala babe ku ttaka lyayo esobole okulikulaakulanya okutuusa lwe yakkanya nabo okubasalako ku kitundu ku ttaka lyabwe ebawe ebyapa nga kino kyawaliza ne minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'amakolero Amayiya Kyambadde okuyingira mu nsonga zonna n'ayimiriza enteekateeka ey'okubagabira ebyapa ng'agamba nti enteekateeka eno teyali nnuŋŋamu. Ettaka lino liwezaako eka nga 7 nga liriko abatuuze nga 3 abamazeeko emyaka n'ebisiibo. Aloysius Ssengendo ku lwa WBS TV Mpigi.